zomwe ziri mwenda kitegeeza nti n'omwaka nagwo gutambula ku speed ya yiriyiri. Muganda wange wiiki wegwereddeko biki byofunyemu abafunyemu ebirungi mwebaze Katonda bafunyemu ebizibu Mukama Katonda bagumye. Olunaku olwaleero ndi side seno ku munaku wenyimiridde essaawa eno ebingi bibaddewo gye omugalo gwatandika abantu abanyigiriziddwa mu kibuga bizinesi zaggalwa abantu bali waka batudde naye abagezaako okweyiya mu kaseera ako nga bizinesi zigaddwa tuli mu mugalo guno gw'ennaku 42 ebizibu bye basanze mu kibuga babyekokola naddala beekokola ab'ebyokwerinda okutwalira wamu. Wano wendi nina omukyala tugenda kuba nga tunyumyamu omukyala musuubuzi mutembeeyi atembeeya mu kibuga bano bitera okusanga ku street nga batembeeya ebintu tunda bintu ku street oba bibala kyakala njala tunyumyemu ensonga lwaki yanoonyeza BBS Terefayina bizibu ki byayina gye baliko nyawo kale sawa nawe gye baliko amanya gaffe nyawo amanya jagogera olw'ekisukirite yange wangi nze Roset yugo Roset kuna muli butya Roset ntembeeya mu bintu bingi nalina edduuka naye kakati nenfuna abaana abanyambako kutembeeya ebintu tubeera nga tutunda soda olumu ne tukyusa ku fruits wetutyo netubeera nga tubeerawo nkuganga okumunanga okubeezaawo obulamu n'omuggalo guno nga bwe guli naye lumu twali tutambula nga tugenda tutuuse mu kibuga kakati netusanga security netuzingako ne bagenda bankuba omuggo ku magulu guno amagulu ne geegatta ne ngenda ngwa mu luwongo kati nina byonna ku kanankani kange kano nga bemukalaba byonna ne bigenda biyiika ne bisaasaana abantu ne babirinnya kuba abantu baali banjaba ne babakwata ne babatwala kati nze ne bandeka mu lukonko awo. Mama Roset omulimu gumaze mu bbanga ki nga tetunatuuka ku nsonga eyo omulimu gumaze mu bbanga ki mu kibuga? Ku kya covid atandika kubanga nalina edduuka ne liggwawo ne mbeera ng'abantu tebajja batono nensalawo ne ngamba nti nno kangende nga ntembeeya byonna ebibadde mu dduuka ne ngenda nga mbitembeeya bwe ntyo. Biki by'otundira kuno ku kidduuka? Ntundirako ebintu olumu ne ntunda fruits wemala ne ntundako soda wemala ne ntundako gundi ebyokulya koga buli kimu kyonna kyemba nsanze kyembangize ng'obusente obwa capital obubeera kubanga era mumanyi abatembeeyi tetuba na capital obusente bubeera butono nnyo obwe tuba tukozesezza n'obeera nti nno okola ki okwataganya naye kaakati mu kiseera kino bwe bankuba ne ngwa abaana ne babatwala kaakati era okujjayo omu nasobola nekopya okubeera nti nno ngize akafaliso sobole ogenda okujjayo omwana asobole okuvaayo. Obuzibu buno bwavaawa okulabika nti mukubibwa? Okukubibwa bwe twatuuka mu kibuga kubanga security ebeere tetukkiriza kweyongerayo kati naffe tuba tunoonya abantu abatugulako tusobole okufuna ekyo ekyokulya kubanga oba tosobola kuddayo waka nga tolina kyakulya kati tumaze ennaku tetulya kubanga tetulina bubeezi wetubeera kaakati mu kubeera okwo kwonna netubeera nti nno tukola ki tubeerawo. Omuntu yendekedde mu ekifaananyi kino kyajja kitya olunaku lwatandika lutya era embeera yatandika etyo gye wayitamu ku lunaku lwatandika bulungi era nentambula nga ngenda ntunda kubanga ku lunaku olwo nali ntunda fruits olunaku lwatambula bulungi nnyo ne tuva eno Namirembe nga ku Pride tukkirira katuba tukkirira awo nga mu kino ekikuba ekidda mu Owino awo we twasisinkana gundi ne batusalako mu kutusalako kakati mu kudduka nze awo mu kigundi mu kinnya ekyo ekiri awo nze we nagwa we nasigala kati security ne bampitako nga mmaze okugwa ebintu bisaasaanye mu kkubo ne bampitako ne bagenda nabali abagenze nga badduka era abamu babakwata ne babatwala mu gundi ku CPS. Ekyakutuukako kye kyakusuula wagwa bugwi? Bankuba omuggo ku magulu guno amagulu ne geegatta kubanga nze emisinde gyange egy'ekikadde nammwe mugiraba si gye giri awo kati bankuba amagulu begeegatta ne ngenda ngwa mu kinnya mu lunankani mu lukonkolo olwalwawo kale akasero ne kagwa eri n'ebintu byako byonna ne bigenda nga bisaasaana kali nembeera nti nno kirina kyeddina era wano wenzijidde nga nkuba omulanga bannange munsaasire bakama bange munnwanirire kubanga sirina kyendya nga ate ono w'ennyumba naye abanja mubaka waffe Abubeeka yonna gy'oli Serias Lukwago Mama Fiina Hamu nawe namutuyambe bakaba baffe tusobole okubaako kyetuzza olubuto kubanga kati ku ssaawa eno ngira bunankani buno obuki nkola amanda gano ag'omu lusennyente abaana ne basobola okutambuza ne tusobola nti nno tusobola okubeerawo naye ng'olaba nti nno buli kamu tukatudde 10 naye nga n'ekikumi ekyo olumu tukomawo ng'abaana tebalina kye bafunye kati twakasula ennaku 2 tetulina kyakulya bakaba bange munyambe ndi munaku abawejjera bali ku gundi ku kitundu
mutuyambe bannange tusobole okulaba naffe twebezaawo mama fina yenna gy'oli nkubidde omulanga munyambe nawe hamu yonna gy'oli agaga mwenna munyambe omuzira kisa yenna yenna asobola okunyamba anyambe bannange ndi mubi beera n'abazzukulu bange. Mukola mutya olunaku olwa bulijjo ekyokulya mukola mutya kati essaawa eno? Ekyokulya olumu tetulya tetufuna nafuna tutufumba amazzi ne tubeerawo bwe tutyo ne tugira abantu batufunye akawunga ne tufumba obuugi obwo ne tubunywerako oluusi ennaku 3 bwe tutyo bwe tubeerawo bakama bange munyambe nange nali nina bye nina nasoma naye kakati bye nasoma sibitegeera munyambe bakama bange nange mbezeewo obulamu n'abaana bange munyambe. Abaana batambudde bagenze kunoonya kyakulya batambuza obwo obunaakani musibye mu buveera bagende babutambuze tulaba batinafunayo ebitaano. Obutunda ssente mmeka? Buli kamu ka 10 tubugira nga mu bboolo ne tubugira 10 kati olumu nsiba bwa 10 olumu ne nsiba obw'ebitaano n'olumu bakomawo nga tebalina n'ekimu kye batunze. Gwe maama gwe taata? Ye ndi single mother. Ndi single mother bannange munyambe naye ndi bubi bannange bwe ntukidde okujja mu kamera siina kye nnina bakama bange munyambe muzira kisa yenna gy'ali ataase bannange. Butereevu BBS Terefayina ensonga bwe ziti bw'oziwulira abantu abakolera mu butale bw'otunuulira maama wuuno atuuse okukaabira mu kamera wano nze n'amaziga gaba gampitamu bona omulaba nga mmange bw'atuuka okukaabira mu kamera wano tebalina kyakulya alina abazzukulu babeera bokka ye maama ye taata tamanyi oba olwaleero banaafuna ekyokulya ekyemisana nga bwategeeza nti bagenda kunywa mazzi babafumba ekyayi bwebabanywa olunaku olwaleero so gwe kikwatako yenna nga bwategeeza nti mama fiina Roadmayor Elias Lukwago mpuliddeko n'omubaka wamwe yani mpozi Abeka Kawalya honorable ensonga zino ozimalirizanga omukyalo ono abeera bano bayiseewo batya ono ku munaku ndowooza gwe kikwatako yenna ng'olina obuyambi bwonna osobola otuweereza oyitawo omukyalo oyo oba nga osobola otutuukira ku BBS Terefayina n'ogamba nti program Sumulula n'abagikola mwenna oba BBS Terefayina okutwalira wamu omukyalo ono namulabye akaabira ku Terefayina kuno nyina kino nekyesobola omuyambako oba osobola okuntukira ku Facebook Divorce Matovu ojja kumufuna bulungi omunaakaliire emifaliso gyonna tetulina n'ekimu kye tulina bonna tusula bwe tutyo tusula ku mukeeka kuba kali n'akafaliso ke twali tulina keeko ke nasinga nsobole okufuna ate sente zijjayo oli omuvubuka kati titusula ku mukeeka era tuteekawo mukeeka bwe buteera ku makya nga tugwanjuluzaawo nga tugira naye embeera eyo gye tulimu bannayo baba wandiisa ku kitundu kyammwe okufuna ku sente za gavumenti batuwandiisa ale n'amaana ne babiyuzaamu ne bagamba mbu ate si bituufu tugamba tebitegeerekeka kale gwe kikwatako yenna alabye ensonga eno ndowooza maama tumuyambe mu ngeri emu oba ey'enjawulo n'abantu bangi gye bali nze nagambye nti program Sumulula tujja kutuukako yonna gy'owangaalira bizibu byonna by'oyina program ono ya muntu wa bulijjo tujja kutuuka yonna gy'owangaalira nze Divorce Matovu wano mu bitundu bya wano ku munaku wenkoledde olunaku lwaleero mbeere bulungi mbaagaliza wiikendi ennungi ku kamera mbadde ne mwana oneze Alex Basingo omupya yabadde ku kamera mbeere bulungi mweraba bakuteesa imo Kawalata.